Bayibuli eyogera mu Ezeekeri essula ya 37 okuva ku nnyo lusooka paka ku lw'ekumi nti omwoyo wa Mukama n'omukono gwa Mukama bwe byali ku musajja gwe bayita Ezeekeri, Katonda n'amuserengesa mu kiwonvu eky'amagumba amakalu. Ngambira ne banti amagumba amakalu. Amagumba ago nga makalu ate nga geetooloddwa ebizibu bingi, gali mu kiwonvu, buli gumba teriri ku linne waalyo. Gaakalada kizibu n'okumanya nti lino lyava ku oli. Bw'amala ogeetooloola mu lunyiriri olwokusatu, Mukama n'amubuuza nti amagumba gano gasobola okubeera amalamu nate? Bayibuli egamba nti Ezeekeri n'addamu Mukama ng'afukiddwako amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, n'amugamba nti Mukama gw'omanyi. Mukama gw'omanyi. Apostle Wire Tumwine yansoose okubuulira wano, naye bw'abadde abuulira agambye bw'ati nti ekyali mu kkanisa y'ewaabwe gye yali asabiramu nga tannaba kutandika kyaki kye kino, nga ne bw'oba olaggulalaggula nnyo bw'omutuukako omubuuka kubanga taweekako bunnabbi, oyo gaali magumba makalu. Naawe osobola okuba nga bazze olwaleero ng'eyo gy'osabira ne bwe bakyaza omugenyi tasobola kuprofesayingako, ne pasitawo tasobola kuprofesayingako. Kubanga waliwo ebituuka nga Katonda yekka yabisobola.